ekituli ekyo. So that's why we came to cross that oleme kwekwasanga olunaku luli lutuuse. that you may not give the excuse when ng'ogamba nti nze tebambuulira njiri. then when you reach that, when you say that they didn't preach to ng'ogamba me, nti nze saawulira. he's saying I didn't hear the gospel. mwana wattu n'omuzungu yakola bulungi nnyo. My brother, even the white man did something good. n'aleeta emizindaalo gino egikasika eddoboozi. He brought to these microphones which nti saw ne the mu nnyumba voices ne into mu the nnyumba air. y'otuwulira. That even inside your house you are hearing ne mu God. kisenge ky'otuwulira. Even in your very bed, in your own ne bed, you bw'obeera are mu hearing us. kiyungu otuwulira. Even in the kitchen, you are hearing us. ne bw'obeera oli mu kaabuyonjo otuwulira. Even when you are in a toilet or the latrine, you nga are tuzza hearing us. okugamba nti alokola era awonya. When you have come to tell you that He does olunyiriri save olw'ekumi and n'ettaano do. Verse 15. lugamba nti era balibuulira batya nga tebatumiddwa. kati tutumiddwa mu linnya erya Yesu. So we are being sent in Jesus' name. Yesu atutumye okubuulira gy'oli enjiri Jesus Christ has sent us to preach the gospel to you. ey'obulokozi. The gospel of salvation. ayongera n'agamba nga bwe kyawandiikibwa He continues saying, as it is nti written, ebigere byabwe nga birungi nnyo He said, their foot it is good. abagondera enjiri. The ones who obey Christ. mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. nga birungi ebigere byabwe Their foot it is good. abagondera enjiri. The ones who obey the gospel. waliwo ebintu, waliwo omukisa gwe weetwalira. There is a blessing which you are taking. nga ne bwe mba sikusiimye mukono. Even if I don't lay hands on you. nga ne bwe mba sirangiridde mukisa gy'oli. Even if I have not declared the blessing to nga you. weetwalira omukisa kubanga osazeewo okulokoka. That you take a blessing because you have decided to accept Jesus. ng'ogondedde ekigambo kya Katonda. That you have obeyed the word of God. n'osalawo okulokoka. And then you have decided to get born again. bayibuli egambye balina omukisa nga balina omukisa abo The Bible is saying they are blessed. abawulira ekigambo kya Katonda Those ones who listen the word of God ne bakissa mu nkola. and they put it in effort or in action. yeebazibwe. Praise the Lord. erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of Jesus. wano tetuzze ku lwaffe Here we didn't come on our own. naye tuzze ku lwa Kristo. We came for Christ. tuzze ku lwa Yesu oyo Omunnazaaleesi. We came because of Jesus Christ of Nazareth. tetugwanidde nga bw'otulaba We are not worthy the way you see us. naye ku lw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu But because of the power of the Holy Spirit, yatugwaniza oyo okwogera gy'oli. He's the one who enables us to speak to you. yatuwa amaanyi okwogera gy'oli ebigambo ebirungi. He gives us the power to speak to you good words. nga tugamba nti naawe musembeze Telling you, even you accept Him, ofune obulamu that you may get life. ate obufune mu bujjuvu. And you get it in its fullness or obufune mu abundance. bujjuvu. You get it in its fullness or abundance. ye bw'agabaagabanga bw'anyagala. For Him, if He gives according to His will. ate agabanga Katonda. He gives as God. tagabanga mwana wa muntu. He doesn't give like a human being. kyova olaba tubuulira n'essanyu. That's why we preach to you with joy. kyova olaba tubuulira n'essanyu. That's why we preach with joy. kubanga yatugamba mu Makko 16. Because He told us in the book of Mark chapter 16. n'olunyiriri